Kale mujalevu cross media bwe mukutu dance probe gange nakuwayo nkweteddeyo omukugu manyina gaye 226 terikola ki teri kuzikiza amanya nga bulijjo Rodi ni mugema wekuletedde olwaleero tuzze nga tuyingidde 226 atunya kutunyuira specifically akalulu k'eggwanga Uganda tunyuira specifically akalulu k'obwa president ogwanga Uganda ng'enibusiyadde ennaku 10 just 12 zokka zesigaddeyo tukulabeke nga tugenda tusuula akalulu UG decides kyakuzanyisa entamu Bobi Wine Yoweri Timuhabulwa Museveni Mugisha Muntu Nyagwa nakozi nabo besibyewo anyway mukulu ogamba ojasukira museko watwa ku Press Media ndebulungi abatulaba ku Press Media ze Road in the Spy mbagaliza omwaka ogujja alhamdulillah lakini omwaka oguwedde wetubaddenga era tubaddenga ufenda wano tubeerangawo ngenaku z'omwezi ali 23 na 25 wakati awo abantu abali baagala okuzzayo empapula z'obwa president bazizaayo era ne banominating abantu bali 8 ate bonna bava mu bibiina bya ofuzi temuli independent ne balabika nga bakkirizibwa okwesimbawo obwa president bavuganye era kampeni zaabwe zatandika ng'ennaku z'omwezi zali mmeka mu gw'ekumi 21 ogw'ekumi ne zitandika nejje buli eno tukyali mu campaigns wakati mu bino byonna mwalimu okugabanya kaadi za National Unity Platform ezo zaali zissa abantu ezo buli mubaka gwe baataawa kaadi oba yagifuna emboozi ya kaadi aginyumya lulwe n'abaziina zibeegezaamu ogwe baaziwa ate nabo ne babajjayo n'ogamba nabwe gyatuwatuukawo tutunulewo okwo obunafu buliwa mu kibiina kya National Unity Platform kubanga ababaka baatyo be basinga okujja mu parliament basinga okujja mu lwokaano okweta obwesi ate ng'ensonga ezibagizaayo oba oliawo za simba oba oliawo zirimu ebyobufuzi tutandikira awo tulabe akalulu k'obwa president kituufu kale abatulaba nnyongera okubanjiza ze Road in the Spy kakati ffenna tukimanyi bulungi nti ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omuberyeberye gwe tulimu kati gwe twayingidde essaawa ntono nnyo emabega tugenda kupulira obubokisi ng'eggwanga tulonde abakulembeze ku mutendera ogwa president wa Uganda ate era tulonde n'abakulembeze mu lukiiko lw'eggwanga olukulu parliament akakiiko akamwami byabakama Justice Simon Byabakama Mujenyi bwe yali nominatinga obanga akakasa abakulembeze ba candidates abesimbye kuwa president yakakasa abantu 8 abasinga abamu tebabamanyi nabamanya naye of course tiwali kubuusabuusa ndowooza tekiwulikike bubi abantu n'agamba nti okuvuganya kuli wa abantu babiri bwekiri ago mazima atufunye obubi gwe mubi okuvuganya abasigadde beetabyemu kituufu kuli wa abantu babiri General Yoweri Kaguta Museveni incumbent president omukulembeze w'eggwanga Uganda kuva mu mwaka gwa 1986 abadde president ndowooza emyaka 4 giweze mu 2026 gwe twayingidde nga ye president w'eggwanga Uganda then omwami His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi gwe bamanyi nga Bobi Wine yaliko member of parliament abaddeko ebintu bingi human rights activist alwanira eddembe ly'obuntu omu ku bayimbi abagundiivu mu ggwanga Uganda wadde nga yabadde takyayimba naye era asigala w'amaanyi n'ebintu ebirala bingi nnyo byali byemumanyi naye ali mu kalulu kano mulundi gwe gwakubiri okwesimba ku ntebe ey'obwa president wabula akalulu kano nga tukoolekera waliwo ebintu ebitategerekeka ekisooka baleeta obumu bwe bayita bu biometric machines obulina okukozesebwa mu kalulu aka 2026 ke tugendamu ennaku z'omwezi nga 15 wabula ekimu ku kyasinga okuneewuunyisa nti ng'okimanyi akakiiko k'ebyokulonda baakola okugezesa baakola zi test ku babaka ba parliament naye omubaka omu yamalangawo eddakiika ezisoba mu 3 obumu obugenda kukola butya obumu olina okujja kakuverifying oteekemu ekintu kakebere nti oli mulonze oli mu register biki buli kimu ebintu byonna nga biri electronic ate bw'ogenda ku kutugwa www.ec.ug waliyo bwe mutimbagano gwagundi waliyo woteeka nini namba yo ne bakulaga bunyo wolondera biki bikino kwa voter slip wakafunyeko
nze nakafunyireeko nkalina masimu ogwo kwekali naye simanyiko omugaso gwako timanyi kiwetaaga okukanya otwala n'okalagayo kituufu akantu ako keetaaga kubanga jjukira bwe tuba tugenda okulonda abalonzi kati Uganda eri mu bantu miliyoni 45 almost tugendabira abantu miliyoni 5 naye si buli muntu nti mulonzi ekisooka wabaawo prosesi y'okulonda nti naddala kati omwaka guno ogwa 2025 okuva egwatandika even before akakiiko k'ebyokulonda kabadde nga keetegeka kati waliwo okwewandiisa okwekebera ku nkalala nga zikomyewo era it is very unfortunate nti abantu bangi bagamba nti tebaakomerawo mu nkalala z'abalonzi abamu oluusi amannya nti ne gajja nga mangi oba n'alabikira mu bantu wa mirundi mingi omuntu omu oba yaligisitalinga n'afulumira erubaga n'afulumira amoyo n'ebirala nga otuze tubiraba naye olina okujja okubeera mu regisita nti bw'omala okulonda balina peyinti gwe bakuteeka ku kinku mu thumbprint balina gye bakuteekako ne bakulaga nti gwamaze okulonda era n'ogenda maaso naye nga tuvuddeyo eyo mbadde nkola comment ku bugunji obwo akuwa biometric machines nti enkola yaabo tetumanyi egenda kukola etyo okubanga jjukira kati wali baali bagezesa kubaka palamenti abatono naye ate kati bagenda boleeta ku polling station kati ku polling station ne munaateekawo olwiyo obakamu abantu obuuma obwo bunaakola okuva ku ssaawa empaka 11 amateeka bwe byogerako mu kakiiko k'ebyokulonda bukozesa amasannyalaze naye ne dire yaayo engeri gye bukolamu okubanga bukola kitono waliwo okweraliikirira awo nti n'amateeka agabufuga minisita wa constitutional affairs minisita Nobert Mao yagaleese ku ssaawa envanyuma mu palamenti kati ekyo nga tuvuddeyo kubanga akalulu kano kalimu ebintu bingi ekisooka tuwuliddemu ebigambo nga kalonde kakuume kabanje in case nga bakabbi kale sigamba nti nobulira just in case badde sikimanyi ekyo nti just in case kubanga abasinga abakoogera lwaki oba okabanja kale kati bwe yali ayogerako eri ensi oba kale abantu omukulu akuli akakiiko ak'ebyokulenda omulamuzi Justice Simon Byabakama Mujenyi yategeeza n'agamba tekirina buzibu kunoonya kalulu ako tekirina buzibu kukakunga tekirina buzibu kukalonda n'okukakuuma wabula kati ate ekizibu kiri kukakuuma in fact obuzibu wembulaba oba naye nyini we yagira kubanga yagamba okukuuma akalulu ako waliwo abali mandated waliwo abaweerwa obuyinza okukakuuma that's the Uganda police wali kakati okukabanja awo teri agala kuwulirawo kubanga nina gwe nawulidde yagambye okakunga okanoonya okalonda okakuuma okabanja okabanjaani just in case bakabye okabanjaani Kyagulanyi wakawadde tinga nekyagulanyi agamba kabanje nga tegwe okawadde Kyagulanyi agambye banje akaluluko ate yakabala in case nga bakabye Kyagulanyi toyiza kabanja Kyagulanyi nga si yakola kubanga yeso akikati in case nga bakabye kabanje akabye okusinziira ku mateeka agafuga akakiiko k'ebyokulonda mu ssemateeka y'eggwanga owali 1995 etteeka tebyatandikira ugana amateeka baleeta mu maleeta ate okusinziira engeri gye mutawaanyiza gavumenti ngo kakuume kabanje simanyi biki meters 2 mu bululu obunaddako ndowooza etteeka liyinza okuyita mubeere kilometers musodisanga muna ate agawane bibalo n'obutuuka mubeere kilomita emu kati bagibale nga tewera naye nga mu mateeka agatufuga gagamba nti emeters 20 olina okuba nga oli awe so ebintu ebyo bizzenga bigira then tuwuliddeko n'ekigambo ekya protestive vote President w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Museveni Kaguta bwe yabaddaawo obubaka bwe obw'omwaka yayogedde kuba yabadde ekwajja naye yabadde atwa naye teyaluddewo mu State of the National Address yabaddeko naye ayinawe yagambye nti Kyagulanyi oyo alina emmotoka zisoba mu 2 zisomba abantu President yagamba zibasomba ne zibatwala wa President yagambye Kyagulanyi alina emmotoka zisomba abantu okubatwala gy'abeera agenda okubeera speech gye osoginoonya naize anti fe twasalawo kugoberera nsi yonna okukuba ate ye bamwagala bagenda mbuno ye bajja bajja bamusaane mu kkubo n'atuula abantu baagala pulezidenti waabwe nabo baagala pulezidenti w'eggwanga so
yakikomentinzeeko ate era waliwo ne state of the nation address eya deliveringddwa president w'ekibiina kya national lunaku lw'eggulo yabadde erina kusooka kubeera ku ssaawa mmeka zaadde ssaawa mmeka mwenda naye ne basooka ne bapostponingamu nategeera kimu yali yadisawa bbiri simanyi lwaki bwe zaabadde waliwo ebyatuusewo okuba naffe tubadde tugoberera nga twesunze batugamba data mugule buli kimu naye waliwo omukulembeze abagambi of course twadde tulina okugerageranya kubanga kati bonna bakulembeze munnaye osanga omuntu n'omubuuza nti ani president wa Uganda oli nagamba omujja agendera ku bya Google erimba wano waliwo pulezidenti w'abantu naffe wano ku university tuna pulezidenti waffe nti kati we wa university ate emakereriyo wawano abantu bawano oli pulezidenti waffe ate nza ddako naye ate osobola ne pulezidenti wo naye nga n'akusolozaamu omusolo mulala anyway twalabyeko mu byobufuzi bino musajja wange Samathias Walukaga adduka ekibabu ng'aggyibwayo n'abantu abalala aba National Unity Platform mu ngeri ez'enjawulo mu bibu eby'enjawulo. Kiki ekigenda mu maaso kikyo kyogeraku kubanga abantu babadde babajja mu palamenti nga bajjayo banuupu bokka simanyi bali bakola bokka amawulire nenda abanuupu bokka be bajjayo. Of course nga wokyebuuza nga nejjo nabeko we nakaseke north naye nga bamugjeeyo kitegeeza nakaseke neseyadde mu butamaguzi kiki ennyo nakaseke ya south ani nakaseke neseyadde mu butamaguzi. Kaakati nga bwe weebuuza naffe twebuuza bibuuzo. Ekisooka NUP ng'ekibiina kyalina akakiiko akaali kaveetinga ne batugamba nti ne ku ground waliyo max z'ofuna era mwawulira ebigambo ebyali bitambula ku mikutu gyammwe egyo ebya TikTok nga babagamba nti nze sibasambidde bulungi ndabika mbadde muzannyi mubi emboozi nga bwezo. Naye kati twagala twebuuzeemu ekibuuzo nti NUP we yali ekola vetting yaayo ababaka yayingiza bakibogwe kubanga ye emboozi ebaddewo tubeere objective awo waliwo question mark kubanga abantu abamu bannabyabufuzi ababigoberera bakugamba nti mu kwagala okubaako ba rights abamu abafulumizibwa ekibiina kya NUP kaadi zaamalirizibwa nga zigudde mu mikono gy'abantu abaali batalina kufuna kaadi. Kati ekibuuzo ekiriwo NUP bwebanga bwe yali eveetinga biki bye yasinzirirangako okuwa kaadi? Kati qualifications ezaali zisooka ensonga ya mukulu waffe Mathias Muwomba Walukaga yali kugamba lwaki tebabuuliza nti obunafu buli eri mu kibiina kya National Unity Platform abano baatiddemuko anti tulina obitunulira mu ngeri bbiri. Tusoose tunuulira kibiina kyennyini kyo nga kyo kirinamu obunafu kirinamu obuzibu. Kyekibuuzo waliwo agatambula nti NUP kaadi ekyamazima wali tosobola gijjayo nga totaddeemu kasente kubanga kati saawa zino kati ku Ssegona ne Walukaga ani asinga ssente ku Ssegona ne Walukaga of course olugamba nti Ssegona alina kutusei naye ate ebigambo ebiva mu mukulu Sam Mathias Walukaga Mulungu n'agamba nti abadde ayonoonye ssente nnyingi nnyo yatuuka n'okutunda emmotoka ze interview z'abaddemu jonge ennaku z'omwezi 3 namusinkana kawo nga alina akamotoka kaalimu sikategeera bulungi nti yatuuka n'okutunda okimanyi nti yagamba yatuuka n'okusinga emmotoka ku miliyoni ya Uganda emu. Ziri interviews bbiri tozigatta eyo yasinga emmotoka ku miliyoni emu Pajero ya mwaka guli ng'ajja kuwa meeya mu COVID si yagumu kandi bwona bwera akyogera bw'atyo lunye kituufu. Naye kati nga tuvudde ku kulondamu Justin Kyowa tukoba ki ekyawamu kiri nti yateekamu ssente era zaayogera kati. Ekibuuzo kiri nti Mathias Walukaga omukulu omwami yaweebwa obukulu omusiime ssente ezo zaataddemu zakola bw'abanga yeewaako obujulizi nti yateeka ssente mu kalulu ssente nnyingi nga etunatuuka nagenda mu bya kooti kanso nalukoola ne bakansa abalala bajje bamuwolereze electoral commission etuuka egamba emugjeemu simanyi mature age entry certificate simanyi yali tetuukanye na mutindo ate simanyi yali expired biki sijja kwatagana nakyo. Anti buli omu alina eddembe okulowooza mu ndowooza si kulowooza mu ndowooza ye naye buli eno minimum qualification eyogenda mu parliament baliwo ya 6 okay university bakkirizaayo omuntu atalina baliwo ya 6
Mu university tebakkirizayo muntu atalina bbaluwa ya senior 6 oba equivalence yayo. komaawo kitegeeza omuntu wagendera mu university pozi bagambe ne ku university aliyo mu bukyamu naye naawe waliwo ebibuuzo bagambe nti ku university aliyo mu bukyamu. kooti nali njagala esettinga kye bayita president mu mateeka oba president nti ekintu ekiba kisaliddwawo kooti basobola okukyesigamako nga basala emisango emirala. Kati nze kooti nali saagala efe nnyo kubanga akakiiko k'ebyokulonda abantu baafuna debate endala ku mikutu nga TikTok ne batandika okubaganya ebirowoozo ku bbaluwa ya age entry certificate that mature age certificate entry what naye ne batandika okugikubaganyako ebirowoozo nga bagigeraageranya ne senior 6 naye obwo buvunaanyizibwa bukozi tukimanyi nti bwa National Council for Education. Akakiiko k'ebyokulondako keesiba ku nsonga nti egundi eyo certificate eyo gye yaleeta ekyamazima nti yali eri expired. Kati okubeera expired kiba kitegeeza ne ku university gyali aliyo mu bukyamu. That's what they are trying to do. Mature age entry certificate bw'eri awo ekisooka kubanga twebuze ebibuuzo awo mu kaseera bwe bagirayo omuntu obeerera ku university bakuwa kye bayita admission letter ekitegeeza yekukakasa nti oli ku university nga kitegeeza requirements zonna ezibitinga senior 6 ozikola ki ozirina. Kitegeeza ebbaluwa yokka emala omuntu okugenda mu parliament. Tulina okukitegeera ebbaluwa ya Mathias Walukagga batugamba nti eringanga kkubo ekuteerawo bridge ekutwala ku university. Kitegeeza bw'otuuka ku university nga tonnaba kutuuka mu ebyo kubanga abasinga era n'ekyo ekibuuzo gundi argument gy'olina nti nno bwebanga yasobola okugenda ku university kati ate mugamba mutya nti teri equivalent. Kati nze nange ekibuuzo kye nninaawo waliwo mu byafaayo eyali akozesezaako ebbaluwa y'emu eya Mathias Walukagga n'agyetabya mu by'obufuzi kubanga kiyinza okuba nga kirina enjawulo y'okuteekawo olutindo okutwala ku university n'okugikozesa okufunamu ebirala. Honorable Rwashande Honorable Geoffrey Lutaya yakola ati Honorable Geoffrey Lutaya teyatuula senior 6 yaddamu kusoma history na Luganda. Honorable Lutaya yatuula senior 6 yagenda mu ssomero bwe yagenda mu age mu machua yasoma yagenda mu ssomero n'atuuka n'akola n'ebigezo. Kati ate ensonga ya Honorable Rwashande Honorable Ssekikubo Gyalo okusinziira nga we mmanyi oba nga we nabirabamu Honorable Rwashande bakwata bu certificate kuba bagamba alina ne diploma in military. Kati bakwata certificate zaalina n'obuyigiriza obulala ne babu equatinga etteeka liwa akakiiko ka National Council for Higher Education equatinga ebbaluwa ezo kakiringa nga onogamba nti ogenze mu America n'osoma then n'ofunayo degree. National Council for Education yeyina equatinga degree eyo balabe oba etuukana n'omutindo gwano bagibale nti you have a degree nti omuntu asome certificate bwe asome diploma asome gundi bweti ajja asobola okuba nga akola bwe kiti. Naye nze nali njagala kooti egambe nti ekyamazima wadde nga mature age entry certificate esobola okukutwala ku university esobola n'okukuyingiza paramenti osobola ogikolerako nomination oba tesobola mulimu ebintu bitasobola kukola bakisalewo nti n'okunominatingibwako okukomba pa paramenti tojja kitwala nti eri equivalent. Kati wasigalawo ekibuuzo awo kati omuntu omulala bw'anajja n'agireetayo byonna ate nga akakiiko k'ebyokulonda kaali kabeesinga ku timeline obanga kagamba mbu byali expired tunaaba tuli ku kikubanga eri mu musango sobola okuddamu. Kati kooti nali nsuubira akakiiko k'ebyokulonda nali nsuubira National Council for Education UNEB ebyo ebitongole bwe bityo bibimala ensonga eyo otegedde nga si kooti nga sina kooti anti kati byo byali birina okuba kooti ekisembayo mu mateeka yes. Naye ate kooti eyingiramu etya kubanga akakiiko k'ebyokulonda bwe kajjamu Mathias Walukagga ate yaddukira mu kooti high court yayinagira Ministry of Education niche anti bonna ne bagattagatta bone baweereza mu kooti yalina okutuyingira ebitongole ebya National Council for Education kubanga kooti yo yaliisa side zombi. Kino ekintu ekikwata ku Honorable Gundi Mathias Walukagga Mulumba yekka ensonga ya ggwanga kati bwe lituuka ku n'okulala amateeka gasalewo gagambe nti tekozesebwa oba bwe bagamba nti no simanyi mature age entry certificate bwebe kuyinza university kyebeekola kyokka kubanga bagamba ebeera expired mu myaka 2. Kati ate tiyabeera expired kugenda ku university wabula yabeera expired kugikolerako nomination mu kakiiko k'ebyokulonda. Anyway ekyo nno mbadde njayaggwe
omwana oba omuvubuka omuto ali gy'oli kimu ekyokuyiga kikufuukira ekyokuyiga nti bw'oba ne kacyansi konna akasoma nga weekali kacyansi akasoma kakozese soma walukaga abadde sika emyaka egisoma 20 walukaga abadde embulamu obulungi ng'alina ssente emyaka egisoma 20 naye walukaga takirowoozaako mu bwongo bwe tujja kukyonna kuluma ebitabo bimulemese kyokka nga yeekakana yekka n'addayo okusoma kati wali amukase naye olw'okuba kali era abaana abamu mu kuzanyirira ku mikutu gya tiktok wano nina gwe nalaba ng'akomenti nti n'agamba nti Honorable Mathias walukaga mu basa ezabadde agaba yerekereko emu anyway byonna nga byenda kubya kusaaga naye Honorable Mathias walukaga alina chance emu yokka edda mukama wagirowoozezaako by election yokka gyalina ate ng'asobola olina essuubi nti newasobola by election ayi tulina omusajja agyali bamuyita waliyo omusajja eyo mukalulu nga ye agamba okufaana obutanyagwa agenda mu palamenti ye gyali kyeze bakamukubira bwe baba ate kugenda mu kooti bosi n'agamba nalabye n'omukulembeze w'NUP ng'amugamba nti tafaayo obudde bonna wetugendera mu gundi mu Uganda empya agenda mu palamenti waminisita bumuguddeko bayita n'omwana wa minisita w'ebyenjigiriza naye waliwo ensonga za protest vote oba twalikozeeko kakome protest vote nyinza oba zinagitegeera bulala naye bwebeera nga protest vote nga kyekyo kyenategeera protest vote kintu kirungi lwaki kyenategeera protest vote ogenda olonde ku kwekalakaasa nga kitegeeza ki tuvooti ogenda genda kulonda lwakwekalakaasa togenda kugenda ku street okuba amayinja ndi kwekalakaasa genda kapapulo wekalakasizaawo I vote against this abantu obagamba because of this si kutta kalulu kwata kapapula you vote against someone you don't like oyinza okubeera ow'NRM nolonda against Bobi Wine ng'ogamba booti nze nnondo olw'okuba nk'oyo omuntu akubye abantu anti kabaka afuba obiteekamu nolonda gw'oyagala towandikamu kigambo ebyo byegamba mutima otiikinga oyogera ekigambo nze kannonde olw'okuba nk'oyo omuntu ayogera amazima n'otiikinga atali Bobi Wine otegedde naye omulala n'agenda agamba nze kannonde olw'okuba nk'oye ebinnya ebiri ku luguudo lw'Ennateete Busega ani alina oddukolako nti Museveni akati yosigenda mulonda kannonde against that ekyo nno kye nategeera ebisigadde byonna sibimanyi naye mu ndowooza yange entonotono ekinamanyi kaakati nze mu ntegeera yange entono wetuli protest vote nkitegeera bwe nti ekisooka erabika yaluzinga meaning oba abakulu abagitambuza yasooka protest vote erabika yasooka n'egira n'ebanga eluzinga meaning ekisooka ekigambo protest vote protest vote nze buli ndabanga buteetaba mu kalulu nakigaba mu nnyinnyonnyola eya bulijjo protest kirina onogamba nti akalulu mukeenenye temukeetabaamu mu protestinge mukaze mukole protest voting era kumpi biringa bye bimu naye ng'ogyeko ekyo vote kyo nga kyo ke kalulu kati kino ekitambula nze nina ebibuuzo bingi ekisooka akalulu kagenda baawo ennaku z'omwezi nga 15 ensonga y'okukabanja eyogeza abantu bangi ezeemu n'emboozi nnyingi okuwulira amasasi 120 ababaka abamu nga bagamba n'okugamba poliisi erina muwendo bwe guti n'ebirala ensonga y'okukabanja eno zinagikonkludinze okugamba nti okabanja onuleweni nga bakabye aye nga kiri bwe kiti kati akalulu ako okalaba tetukyabulako nnaku nnyingi obudde bujja kukya oba lujja kuba lwakumeko osolokerera ku kalenda yaawo lwakuna obudde bujja kukya saawa 3 nga tutandika okulonda ku ssaawa emu kaakati omu ku buzibu bwembulaba obwo akalulu nga katandise okulondebwa jjukira nze mulinze mmanyi nti bwe kanaaba okukuuma kwemmanyi ke bagamba nti kakungu kujja kutandika ku ssaawa emu kati abamaze okulonda basigalewo nga be balina ne bannaabwe abagedde okukola ku mirimu emirala oba abanaalonda awo lanchi we watyo mwenda ssaawa watyo kati ku ssaawa nga 11 ndowooza amateeka be gagamba nti okulonda kuba kuwedde then waliwo okubala obululu bubalirwe ku polling station kyokka akalulu ka pulezidenti tekabalwa
polling station kabalwa yes kabalwa namba tekagira nti tufune gundi eno kiri kitya district toto kiri kitya nti no mu district toto ya district yo nayo nomo nti tugifune ekikola kale kati akaluka president returning officer mu polling station ye kakalangirira owa polling station ye kakalangirira owa polling station nawe wa district president 7 afunye wano Bobi Wine afunye wano mu kuweba tebonanga oli obulu bibiri kati waliwo okukwata obululu obu nga buwedde waliyo abakulira sente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Byabakama akalulu balina okukateeka ku mmotoka bakavuge bakatwale Kololo naye ewanaabeera Tari Center kati ekibuuzo nze muli kye neebuuza abagenda okukuuma akalulu ako be banaaba kakuumye okuva ku ssaawa emu bagenda kakuumira ddala paka katuusa bagenda werekera emmotoka ezo ng'oggyeko ekyo akalulu ako tulonda lunaku lumu lwa 15 nga 16 17 balangira 17 kale nga 16 ne 17 nga tebanalangira abagenda okukakuuma bagenda kukakuumira wa ekirala ekiriwo kubanga okusinziira ku bululu obuze bubaawo ojja kulaba nti mwami Byabakama alina okutuwa ku provisional results ezivaayo okuviira ddala ku 15 in fact okuviira ddala ku 16 17 bwe watyo paka okulangira ayinza n'okulangira 18 17 kale kati ayinza okutuwa ebulungi awo kuba ojja kulaba bakiwaayo provisional results Kirukula balesewo district bwezi balesewo district bwezi kati district singa Masaka omulimu obululu nga gundi zonna Masaka oyinza okubaamu n'obululu obuli mitwalo eno Masaka ena gyokka Masaka nowangulawo n'obululu emitwalo ng'ena nga bwewangudde nabo kati kuba baterugyawo bati ne baleeta omubaka palamenti ali anopposed ali bwati so anyway to cut the story short engeri y'okukuumamu akalulu kano nze sigitegeera bulungi ate n'engeri y'okukabanja bangi bagambye okukabanja naye era nange kitegeera bulungi ogenda kabanja otya muntu ki omuntu okukabanja mwami Byabakama yagenda okubangi bw'akalulu anyway fenga 16 17 tugenda kubeerawo okulaba abakabanja naye obula nagambye kajja kubangibwa onule weni ng'abakabi naye ate okusinziira ku bakulu bagamba nti bo bakisuubira nti kalina okubbibwa ensonga ki bagamba okukabanja sigamba nti okubanja kw'amateeka kale fenno katukutte katuwerekereze twagaliza okulonda okulungi kyekyo kinyiza n'omwaka omujja ogw'emirembe tetuguyingira na fujjo alinako emirembe tujja kyogera ekyo mugwokubiri naye tetuguyingira omwaka tetuguyingira bubi naye era kyobosa okukola mbyo naye bwe nasooka okumenga oli mulamu beera mulamu ebisikede byonna bisanga